Obulokole bulimu okusoomoozebwa kungi omuli okwenganga amaanyi g'ekizikiza n'emitego gya sitaani egy'enjawulo, naye oyo yenna ateekwa okukkiriza kwe mu Katonda asigala munywevu mu mbeera yonna. Omulabirizi David Kiganda bw'atyo wasibidde entanda abalokole ababadde mu lukuŋŋaana lw'okusaba olwategekeddwa ekkanisa ya Christian Discipleship Ministries. Omulabirizi asoomoozezza abalokole abalina omuze ogw'okuwankawanka mu nzikiriza zaabwe ne bakomekkereza ng'abamu babeera mu makanisa ne mu masabo olw'omululu n'obutanywera. Because some of you are young, you discover that you get rich quickly doing that. You quickly drive. You drive a big car. You build a big house. You get money. The Bible asks a question. What shall benefit a man to eat the whole world and you lose your own soul? If you want God to use your life, enkola ya Katonda si ya kifuusa era temuliimu nguzi wabula ya nnono nga buli mulokole ayayanira okutambula nga Yesu Kristo bwe yasuubiza n'akola ebyamagero ateekeddwa okufissa akadde mu maaso ga Mukama olw'enkolagana ye ne Katonda n'etabeeramu kuwankawanka. You want to break altars? How many want to break altars? Hands up. It doesn't begin on the altar itself. It has a beginning somewhere. You must have been with the person, the one who gives the power. Olukuŋŋaana lw'okusaba luno luyindira ku Buganda Road Primary School lutegekebwa buli mwaka era nga luno lwe lukuŋŋaana olw'omwenda lwategekeddwa wansi w'omulamu ogugamba nti okumenya ebyoto mu kusaba. Olukuŋŋaana lwe lumu lwakugendera ddala mpaka nga 17 omwezi guno. Madrid Nabukeera, KTV, amalindirire.